njagala nkugambe nti olwo olutijjiso lwe mwateekawo nti nno Bobi Wine yayitawo yakuleka gwe nga Bebe Cool era nkyakyagala lwa nsonga mugira mukisigaza munaagenda okuzuukuka bwe kiba kya ataaka eno ya Bebe nti nno engeri gye twali abayimbi muli bafaani mmanyi ayina waatuuse bulungi nnyo okay kati sebo kankugambe nti nsobola okukeera ku makya n'obeera shocked ku capabilities za Bebe Cool just lwakubanga si nze omuntu omu ateeraga at all kubanga nze ngumidde ekintu ekyebayita okubeera n'amaanyi emyaka n'emyaka n'obusobozi bwange naye nze kati mwe okulaba president wamwe ng'agenze okufuna awadi ya firimu agenze aliko ne basita ebyo bintu nabikola emyaka 15 emabega bwe nali ne bamandera ba Will Smith bani ebyo byonna nga ne social media tenajja nabiyita mudda za awadi nazitwala de South Africa buli mwaka ng'ekigambo Bebe Cool London nga ndine Disney biki ebyo nabikola ke New York na muyingira buli kimu nakikola ebintu ebyo tebirina mugaso eri mboozi eno gye tulina oba nayitawo oba saayitawo oba Bobi yayitawo kaakati nze nyinza kubuuza ekyo ekibuuzo kiri against Bebe Cool oba against abannayuganda kuba ensonga ye gy'olina okusupportinga gy'abannayuganda mu kuyitako we okuyitako kwe ayambye atya abaana abali mukomera ekyabadde ekibuuzo kye kyasooka kubanga okufuna amadika ya negotiatinga ne government okufuna amadika ate yalina na level 1 nze nina level 3 etambuliramu omukulembeze yenna abazze okuva mu nsi yonna goloza ba ministers tebali mu Uganda goloza abantu abakabi tebali mu Uganda lwaki tebazirina goloza andi mwali muli mukubiri ebyekitombo simanyi sente busente katerola oyagala nze bike oba ntambule nga nziwa mukubo nga wenjiwa wenninya ekyo ekintu mukiveeko tekirina we kikulimbira because mukimanyi bulungi azanya firimu ye emuwe obuwagizi bwammwe era abadde successful mu kuziba amaaso basobodde okukola ki okuziba amaaso ekyo sikigaana naye awataali kaguwa ke mwateekawo muganda wange eno reesi ekyatambula ate mulabika muyina ne abareesi nga be mutalaba we bali ku lugendo olwo lwa nsonga baabateekamu obukyayi nti temufuna budde kwekkaanya nsonga temufuna budde obukyayi bwammwe tebubakkiriza kubeera objective mu bintu okitegedde Vegas tebereza gwe n'otambula n'ogula ebox za sabbuuni 2 n'oziwa abalwanira ekitole gwate n'okiraba ng'ekibi no Museveni yagwempowering n'ofuna ssente ne mindset ennungi eyamba abannayuganda tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda twesalira amagezi eggwanga tulifulume tugende tunoonye obubuddamu bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda batubulye n'ebisanyizo byetaagisa omuntu okubeera munnayuganda avunaanwa okukuuma eddembe lye si kakande yekka ndabye abantu bangi mu layini yabuwagizi omu ku bannabi ng'ebigambo byo biwa essuubi n'okugumiza abantu ku Katonda okuva lwe watandika okukolera kadingo wadda mu byabufuzi naye nze ndaba otaddemu input nnene bwe bakuwaana ennyo ng'odduse toyitawo osula watugamba wali munaku Katonda yakuyambye Katonda tayinza kukuyambira mu gavumenti nfu buuza ku banna abali e Libya buuza ku banna abali e Iraq buuza ku basiramu banno amawanga agatabwanguse olaba balina achievement olaba babawa obujulizi bwowa wali munaku mu gavumenti gy'oyita embi mu gavumenti gy'ogamba tekwagala obeere muna Uganda mwovugidde emmotoka mwobeeredde obulungi mu butaasoma abwo kati kikyoyagala musiraamu munnange bw'okolera kadingo toyitawo osula n'abali e Libya bantu era balina Katonda naye lwaki tabakulaakulanyizaayo so appreciating government olw'emirembe egikuleetedde enkulaakulana mu ggwe
nti gwatasoma yatambuza ebigere olwalero osula mu mansioni. Katonda ne bwe yandibadde akwagala nnyo nga gavumenti eganye okunyweza emirembe mu nsi yo nga kyolaba e Libya tewandisobodde kutuuka wootuuse. Kino kye mwerabira mu abantu naddala abali ekizampe ennungi olw'eddembe President Museveni yaleeta. Nti mwenjiri yammwe ey'obusiraamu mwabuuliranga ya ntalo. Mwe bennyini entalo zammwe ne ADF nga mwesaanyaawo. Naye olw'emirembe osobola okubeera ne woobeera n'oyogera by'oyogera n'oddeeka. Mwali adda ssente z'abasiraamu b'e Saudi nawo abo obubinja bw'abayeekera. Tebatandika okubatuusa. Naye olw'emirembe nti bangi abasiraamu ababbye ssente z'abasiraamu bannaabwe okutabangula Uganda. Ne basigala nga we bali tebakwatiddwako ku lwa security ya President Museveni. Batuulye n'ebisanyizo byetaagisa omuntu okubeera mu Uganda avunaanyizibwa eddembe kituufu naye manya okoma. Ndabye abantu bangi mu layini ya buwagizi nga bwakolanga otuzeemu abaana tebamanyi baana babo gye Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bwona atandika okutabiikiriza ebyobufuzi nga yali bbawo omukyala ndabanga atandise okulista wosula kubanga tukutenza okudduka. Ebyange Kelvin bwentyo bwe mbagamba. Nze omu ku bantu ababadde bajja nga bakayanya entegeera ya Kenzo. Kajaze ngenda kwesimba weekabonera kwa bedi bwanika. Naye Kenzo azze akola ebintu by'empola. Njagala nkuwabule nti nno ekyokulondebwa okubeera special presidential advisor si bigambo byebyo by'okutuula ku TV show. Obadde oyogera Andre ng'omugamba nti alina ku advisinga president. Mbadde njala nkubuuza ekibuuzo. Gwe wayingiddeko mu office ya Eddie Kenzo n'okebera amabaluwa n'olaba nga temuliimu bintu bya advisinga president okujjako okwagala okutandikira bannammwe entalo buli kiseera mubalabise bubi. Gwani agambye nti Eddie Kenzo ali mu kusaba ssente. Ye ne bw'aba asaba ssente gw'omanya otya mu mabaluwa 10 aga advice ey'essente erimu emu. Waliwo abayimbi kye basobola okukola nga tekyetaaga support ya government. Sectors endala zonna nga zifuna government support financial. Lwaki mmwe eyaffe sector temwagala efune financial support? Bwe muba temumanyi ku reasoning out, don't sit on those interviews. Nasanze Eddie Kenzo mu office emu eri high level nga agenze ku meeting one of the first people. Nange gwe nadde ngenze oku meeting. Ng'empapula zaatutezenkananga file number. Ebintu byagenda okukola Eddie Kenzo tagenda kusooka kubannyonnyola. Yes. Bwe bambi mujje kakatu ngenda kusaba industry tugende mu direction eno kino ekyamateeka muzeyi kyayimirira wano kyakoma wano kubira ku gundi one asooka abannyonnyole then agende wa president am advising. No. Mulekera okufuula abantu abasiru mbu naawe ovuddeyo after a long time you're giving an opinion. An opinion which one? If the president saw you better, go yalifudde advisor. Yes. Mulekera okufuula as if working with the president is a crime. Go to hell. Just because you don't have an opportunity. Mwe mu failings okureasoning obulungi. Abantu okubeera ku TV okulaba nti naye gundi ono alina byansa. Naye olwokuba munoonya obugalo bwa opposition, munoonyamu mbu bampaane. Leero mukambwe. Miranda bene Jacob mbwe oyogedde nnyo ani atakimanyi nti ekikuba government nawe Jacob kati kyonoonya eyesimba ku LC. Leero mukambwe. Otubuulira. Really? Ku national TV odespising omwana yava ku zero ng'alwana. Already by the mere fact nti kati asooka advising a president akulaze ntino muvuze ategeera gw'oliwo ategeera okumusinga. Where are you? Kubanga ffe n'obulamu bwaffe butulaga we tuli. Where are you? So Daddy Andre togezaako kuwa bayimbi confidence kujemera Eddie Kenzo. Jema bibyo bora mu bintu byo bwe yagala okufuna engeri yo gyokolamu ebintu byo gifune. Muleko omukulembeze w'abayimbi kaba akulembera oba tomukiririza amugwedde ebbali. Akulembere bakulembera
Ffe tukimanyi nti okukulembera kitwala emyaka. Ate teyabeerako mu office eyo before. Alina okusooka okuyiga. Edi teyasoma nti Wemakerere wuuyo. Naye naye ayingidde mu office ey'obukulembeze. Mumuwe time. Mumuwe chance atuukira ayige dena akole. Yes. Mwenga mwagala otuleetera omukulembeze atayina kyamanyi.